ebisinga tuba tulabidde wala. Kati mwena akalulu lwaki tukaita protest vote njagala muwulirize wano nti bagenda kubateekako okubatiisatiisa, bagenda kubateekako amaanyi. Naye amaanyi ge babateekako bwe tuba tusazeewo ge maanyi ge gabagenda okusemba okuteeka ku Munnayuganda, kuba bwe banaamala ogabateekako mu maanyi nga bana bagabataddeko, mwegatte wamu muzimbulukuke mubabikire mu maaso. Tebaliddayo baliba bagenzi. Kati obuvumu bwe njagala bwe tusaba mugende mutuuse ku bantu b'eggomba bonna, kubanga tukakasa nti omulundi guno kisobokera ddala nnyo kuba tufunye obudde obumala okuwayamu okutegeera obunafu bwaffe, amaanyi gaffe, okuzimba ttiimu zaffe, okuzimba obuvunaanyizibwa. Kubanga oli bw'aba yeeteekateeka kubba, naawe olina okunoonya kufulu z'oteeka ku ki yeggaali gye tubagamba okuzimba. Tubagamba okuzimba eggaali egenda okuziyiza obubbi bw'akalulu, kubanga abantu bavuddeyo lwatu ne bakugamba bagenda kubba kati. Kakati tulina okuprotektinga kye baagala okubba. Si bwe kiri? Bw'oba n'omukyalawo n'olaba nga neiba atandise okumwogereza, tubaamu n'akasente ng'ogamba bakuzaalawo, ogende omutegeko kaviiri. Si bwe kiri? Si bwe kiri bannange? Tusobolera ddala okwegatta nga bannansi ne tuvuunuka, kubanga Katonda yatuyamba, yatuwa omusambi omuvumu, yatuwa omusambi omugumu, yatuwa omusambi omuwanguzi, yatuwa omusambi omugagga, yatuwa omusambi ayolesebwa alaba ewala asobola okututwala mu terrain. Nze nina obukakafu mu nze nsinga n'abalala babulina nti ate omulundi guno agenda kuba wanjawulo nnyo. Ekituvuga naffe okuba ab'enjawulo ennyo, kuba bwe tunaaba banjawulo nnyo, luli bagamba twakola ebinene kati tukole ebigazi. Bannaye tusobola okukola ebigazi kubanga tusisinkanye, tuli ffenna, tewabaawo mboozi nemedde ku kintu kyakulaba tutya bwe tugenda kuvuunuka. Musayi oyo talina kinene kyayagala, talina kinene kyayagala, kuba ne gavumenti ne bwekyuka tayinza kuba nti ye munda yeeraba ye emyaka lusukunya emirala, naye ayagala azanya paati ye nga tannava ku nsi kuno, azanya paati ye nga tannava ku nsi kuno, naye alabe ku nsi ng'agirese nga baleseemu basobola okufuna obwenkanya. Mu abantu b'eggomba mumanyi ebiri ku ttaka lyammwe, tebigenda kuggwawo paka nga mwenunudde. Ate mwe abaliwo mwe musembeyo n'okufuna obwenkanya obutonotono mulabanga muyina. Kuba bw'oba n'omwana w'emyaka 4 nga gwe bakutijjanya olina 3 onaamalako. Ensi yaffe teyeeyagaza, bw'ogenda mu byannamunsawo temuli mboozi kifo miliyo simanyi fo eka modo kyokka alina eka ate mugamba fo eka ki modo. Ebyalo byonna mugamba nti abantu ba miliyoni yakati, naye buli kyalo mutaddeko awola emitwalo 25 ne 10 atwala ebinene, kubanga oli akuwola emitwalo 5 n'oleka identity card naye n'owandiika nti olinayo firiiki, kuba yaba ayagala firiiki. Era bw'aba atandika kali akaduuka akawola akatono ennyo akameeza akatwala sente kaba katono, naye sitowa ey'ebintu ebanene, kuba ye bya minisita w'education abantu bamutegeera, kubanga ffe ebisinga tuba tulabidde wala. Kati mwena akalulu lwaki tukaita protest vote njagala muwulirize wano nti bagenda kubateekako okubatiisatiisa, bagenda kubateekako amaanyi. Naye amaanyi ge babateekako bwe tuba tusazeewo ge maanyi ge gabagenda okusemba okuteeka ku Munnayuganda, kuba bwe banaamala ogabateekako mu maanyi nga bana bagabataddeko, mwegatte wamu muzimbulukuke mubabikire mu maaso. Tebaliddayo baliba bagenzi. Kati obuvumu bwe njagala bwe tusaba mugende mutuuse ku bantu b'eggomba bonna, kubanga tukakasa nti omulundi guno kisobokera ddala nnyo kuba tufunye obudde obumala okuwayamu okutegeera obunafu bwaffe, amaanyi gaffe, okuzimba ttiimu zaffe, okuzimba obuvunaanyizibwa. Kubanga oli bw'aba yeeteekateeka kubba, naawe olina okunoonya kufulu z'oteeka ku ki yeggaali gye tubagamba okuzimba.
tubagamba okuzimba eggaali egenda okuziyiza obubbi bw'akalulu kubanga abantu bavuddeyo lwatu ne bakugamba bagenda kubba kati kakati tulina okuprotectinga kye baagala okubba si bwe kiri oba n'omukyalawo n'olaba nga neiba atandise okumwogereza tubaamu n'akasente ng'ogamba bakuzaalawo ogende omutegeko kaviye si bwe kiri si bwe kiri bannange tusobolera ddala okwegatta nga bannansi ne tuvuunuka kubanga katonda yatuyamba yatuwa omusambi omuvumu yatuwa omusambi omugumu yatuwa omusambi omuwanguzi yatuwa omusambi omugagga yatuwa omusambi ayolesebwa alaba ewala asobola okututwala mu terrain nze nina obukakafu mu nze nsinga n'abalala babulina nti ate omulundi guno agenda kuba wanjawulo nnyo 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 ekituvuga naffe okuba ab'enjawulo ennyo kuba bwe tunaaba banjawulo nnyo luli bagamba twakola ebinene kati tukole ebigazi naye tusobola okukola ebigazi kubanga tusisinkanye tuli ffenna tewabaawo mboozi nemedde ku kintu kyakulaba tutya bwe tugenda kuvuunuka muzeeyi oyo talina kinene kyayagala talina kinene kyayagala kuba ne gavumenti ne bwekyuka tayinza kuba nti ye munda yeerabayo emyaka lusuku nyemirala naye ayagala azanya paati ye nga tanamba ku nsi kuno azanya paati ye nga tanabajja ku nsi kuno naye alabe ku nsi ng'agirese nga baleseemu basobola okufuna obwenkanya mu abantu begomba mumanye ebiri ku ttaka lyammwe tebigenda kuggwawo paka nga mwenunudde ate mwe abaliwo mwe musembeyo n'okufuna obwenkanya obutonotono mulabanga muyina kuba oba n'omwana w'emyaka 4 nga gwe bakutijjanya olina 3 onaamalako ensi yaffe teyeeyagaza bw'ogenda mu byannamunsawo temuli mboozi kifo miliyo simanyifo ekamodo kyokka alina ate mugamba fo ekaki moto ebyalo byonna mugamba nti abantu ba miliyoni yakati naye buli kyalo mutaddeko awola emitwalo 25 ne 10 atwala ebinene kubanga oli akuwola emitwalo 5 n'oleka identity card naye n'owandika nti olinayo firiiki kuba yaba ayagala firiiki era bw'aba atandika kali akaduuka akawola akatono ennyo akameeza akatwala sente kaba katono naye sitowa ey'ebintu ebanene kuba ye byaminisita w'education abantu bamutegeera kubanga ffe ebisinga tuba tulabidde kati mwena akalulu lwaki tukayita protest vote njagala muwulirize wano nti bagenda kubateekako okubatiisatiisa